Alright, kakati leero 3 omwezi tunatera okukuba oluku mu mutwe. Otero zibala ezibulayo okuyingira New Year. Ziri mmeka kati? Wabulayo 32 days, are you sure? 31. Okay. Awo kibeera kitegeeza nze mbulayo 33 days kuweza myaka egyo gyonna. Alright, kakati twajiwa kale tugende mu maaso. Atakugive gift tomugive cake. Nze waliwo epaapaali yakuwa epaapaali. Kakati mbadde ndyawo ku TikTok okusanga ka video ka Alien Skin ng'ali ne Crystal Panda. Crystal Panda ng'amubuuza omuntu gwavayo n'agamba nti Alien Skin bamusibira bwereere. Ko Alien Skin lwaki aba abigamba? Yaliyo ng'ambikola? Lwaki aba mpolereza? Yaliyo kati ekitegeeza nti bunnange naye Alien Skin yesi mwangu wakuwolereza amalamu amaanyi. Why is he so like that? Yagamba gondi ani? N'abuuza gwe bagambye bansibira bwereere. Ate bagandi bamusibira bayinza okunsibira obwereere. Lwaki mbeera mu muwolereza? Lwaki oba mpolereza? Okay. Ndowooza abantu abamu tujja genda tubeesonyiwa mpolampola. Era waliwo yagambye nti okuyirawo omuntu omubiri bannange si kyakikola. Waliwo ono simanyi abaho abadde avuma buli omu. Akola ziraivu ng'avuma. Agenda otuukayo Alien Skin bamaze okumuta. Essuka naga nti basukka ne bamukwata ettaayi naye nga tewali kamera. Simanyi yali babodyguard baani ba Alien Skin. Kati bwe yagenda wali Alien Skin nga awo kataze mu bantu mu bafaani be atudde awo ne bamubuuza owange abaho naye kati abaho okola ng'ani? Oli muyimbi oli genda eri munda gy'oba onnindira. Abaho n'avaawo naye abaho n'agenda akola live n'agamba bannange be mbadde nvuba mwenna munsonyiwe bannange. Alien Skin n'akola mbu yamutwala mu NRM bunamufunira simanyi ani abaho yatwala Alien yamufunira mobilizer simanyi mbamuyitaani yabadde ayogera erinnya awo n'avaawo bw'oyo n'amutwala ewa Museveni bagenda okukola Alien Skin ayiri ebimotoka bingi ngamukonekitire wajje ne Museveni. Abula bannange eza ku ngeri Alien Skin gy'abadde ayogeramu sisobola nakuddamu kweteeka mu position ng'oba muwolereza oba ngamba mbu ki oba ki. Okay, kati olowooza Alien Skin bw'aba asiramuse n'atola shahada olowooza yeetaaga linnya ki? Yeetaaga linnya ki oyo? Kubanga baaba eri arrogance eri ku level ndala nnyo. Osama bin Laden. Okay, kakati Alien Skin yatugambye he wasn't surprised nga bamusazeeko empiiri. Ye kubanga si gwe gwali omulondi gwe okugenda mu kkomera so yali akisuubira. Nti abadde ng'agenda mu kkomera emirundi n'emirundi. Munnange simanyaawo abantu bazadde emisango. Anti okusinziira ku mikwano gye Kapakati ne Vampino baalikaawo nga bagamba kino it wasn't okay ekyokusalako Alien Skin enviiri mbu tekyali fine naye bw'abanga oli omukulu yalaba nga kya bulijjo era kiye kirabika tekyamuluma. Eno ekiyinza lubanga kyamuluma naye nga tayagala tulaga nti kyamuluma. Era n'agamba nti mukomere yabadde yeyisa bulungi. Abadde yeyisa bulungi era wiiki gy'amazeeyo yabadde tebamukubye mu kibooko. Tebamukubye mu kibooko. Naye oyo asobola okubeera RP w'omu kkomera oyo Alien Skin. Kati baali bamuweerawo bukulu bw'omu kkomera. Mu nnaku ezo entono mu wiiki eyo gy'abaddeyo obadde munnange. Okay, kakati pozi atugamba nti abadde mukomera naye nga updates zonna zifuna bulungi lwa nsonga yeebaza omukulu Brian White eyabateerayo TV eyo. Yateekayo TV erudde eyo. Kati abadde alabanga buli gulire abadde alifuna mu bitiibwa. Mpozi n'ekirala simanyi oba munaamulonda Alien Skin ku bwa Lord Mayor kubanga ye agambira ddala nti akyali committed ku kwesimbawo okwo wankubadde nga tannaba kulonkinga political plans ze naye nga abafaani mulina okimanya nti yo position y'obwa Lord Mayor mu Kampala wano agyetaaga. Naye because akwatayo ku because what's because akwatayo ngamba embaawo zaawera kubanga abasajja bagenda kuvuganya nga banene
nesimanyi bwagenda kikola kubanga ne Mohamed Nsereko ati mune wali ni skin nyo nayagala poza ali skin ajja kuyisa bivulu ajja yisa ebivulu so kakati Lord Mayor come 2026 you are going to oba ayina kyagala okuyisaawo nga ayina kyagala okugiramu nga bwana tuka inagamba ate kati simanya nze Katumba oye era nze Katumba oye yasirika bitya okay kakati ngamaliriza alien skin okay anyway kirungi baba mutadde kuba sinji buli omu ayagaliza munne ekomera it's no good kwagaliza munne ekomera okay kakati omukulu General Sale he wrote a letter to Eddie Kenzo atobanga ye presidential advisor side yabachi yaba artists namugamba I know stopping aba artists okugendayo okuchima Christmas money kubanga they are interfering with his work in northern Uganda eggulu abayimbi bulijjo bamanyi okugendayo kitegeeza babagobye yabagobye obuwale awo wenyini naye yadayisaawo ki mukole busho yabadde ayisaawo ki simanyi kubanga okusinziira kunyinyonyola gye nakiwuliddemu babadde bagamba baba saategedde wagye yabadde abagobye naye babadde bagamba babadde bagamba nti kye balina okukola mu kifo ky'okubeera nti batwala ebutwazi shows collectinga sente omuntu mu yadde akinyonyola nti wabula balina era still okubira nga bakozesa platforms zaabwe oba mu kugendayo bateekawo charity like kind of okuyambako ku bantu ba Northern Uganda something like that kyabadde ndowooza ategeeza kati n'agamba nti baba bagenze obugenzi kwona ssente kitegeeza aba bagobye temujja temugenda ekikulu bayitiriza okugendayo kulona ssente ndowooza yabadde abakoona koodi nti muyitiriza okunsabiriza kubanga febusi yavaayo abakubyemu oluyimba anyway kakati omukulu Kenzo babadde ku jam session ku Tuesday eri ku gundi yaabwe federation yaabwe manjeri eriwo that side of Mutundwe was a jam session hosted by that UNMF and David Lutalo babadde congratulating ku show ye yaje yakola era nga David Lutalo ye creditinze n'agamba nti inspiring Eddie Kenzo okumaturinga n'okusettlinga down we yakubira akayimba kali akawa gye tugenda kitegedde kategedde that song era n'agamba nti ayagala okwebaza Eddie Kenzo olw'okuba nti bwe yayimba akayimba ako Eddie Kenzo yakayigiramu n'atandika okwambala obulungi n'aleka okwambala zi balance era n'akifuuka omuntu omulungi era nti akkiriza kasitana Eddie Kenzo yabaddeyo akkiriza nti ezimu ku nsonga nalwaki Eddie Kenzo alina omukyala kati eka era nga yazitolinga yalekera okwebuzaabuza luli yalinga abeera mu zihoteri ng'ajabeera era Kenzo teyandifunye mukyala without Lutalo ziherepu kiki kyali kiruli omusajja nga yeebuzaabuza teri wayaseebuka sibwenga tabeerayo yebuzabuza bwatu nga kiki kakati Kenzo naye we yagambidde nti Lutalo kyaliwe mulungi era nga babadde bonna bafeesinze ebitu bingi bonna era nga yeebaze Mukama nti kati bali awo we bali era ayagala nnyo Lutalo kubanga abantu bangi bagezezaako okubaawula tekawo situation eziyinza obeereetera okwawula naye nga bo bakifubako era ne batafuuka balabe era kati kindowooza bakwatagana bulungi era ndowooza kirabika era ne Kenzo akkiriza nti Lutalo munnange bwe yakuba akayimba ako ke kamuyamba okwetereeza naleka wasiba balance nalekera n'okwebuzaabuza n'atandika okusula eka luli yali yeebuzaabuza tabeerayo omusajja yeebuzaabuza tolaba gundi muzaata bwe yayogera mugezi muzaata ba laavu nega simanya biki bibali bategeeze
Okay, kakati nga nvuddeyo mu UNMF ngenzeeko ew'omukulu Dax Vibes muganda w'omukulu Bobi Wine era ng'omukulu Dax Vibes yasinzidde n'agamba the Gagamel boss Bobi Wine Bebe Cool Moses Sali mukulu Moses Sali ky'omukulu wasuubiza ndowooza ne weerabira kakati asinzidde okukujjukiza nti wasuubiza okugiftinga ennyumba buli muntu abeera the best person bajukira Bebe Cool every end of the year afulumya Bebe Cool list yaba artist yaba wasinze ekyo kyennyini kati Dax Vibes kati era Dax Vibes yabadde mu namba mmeka ulira sundulo suna Dax Vibes agamba ati jukira nti mu 2022 Bebe Cool we yakola ki we yasuubizisa n'agamba nti agendanga kugula ettaka azimbemu ennyumba nga the reward to the top performers era nga enju ezo ajja banga azigaba buli 2 January era n'agamba nti land titles n'ennyumba ezo zijja banga zibakwasibwa President Museveni ng'omwaka 2024 gwe yali abazo otandikiramu era nga Dax Vibes agamba nti mu 2023 yali third yali wakusatu ku list eyo tegeza he was one of the best he was mu kifo ekyokusatu era nga lowooza akayimba akamutuusa mu kifo kye ekyokusatu ke kano ke yakuba akakurabo ne Vinka but to believe in love ukategedde ako kennyini kakati omukulu wali wadde omukulu ennyumba ye nze kyendowooza why did you promise anyway ate nga si ye promise esooka gye yakasuubiza cause in 2019 Bebe Cool yasuubiza 5 million yazibawa naye tewali muyimbi yali avuddeyo n'agamba received the 5 so kitegeeza simanyi kiki kasita Dax Vibes asobodde okukujjukiza nti munnange akujjukiriza ddala nti wasuubiza naye bw'aba aliyingizaamu Museveni kiba kisoboka okuzibawa Bebe Cool ebintu by'okuzimba ennyumba laba naye kenyini yalwawirawo ddala okuzimba kati kitegeeza nti bw'abanga ayagala kuzimba kugabira abantu nnyumba nnyinza okukiwakanya naye bw'agamba nti nno Museveni yagenda okuzibawa awo nzikiriza mpozi nga ayagala ye agule azimbe then Museveni abakwasi kakada kyonna okirabulabi nti nno wana alina kyayagala okukola kyokubikka ye tasobola kugula na kuzimba wabula Museveni asobola okugula n'azimba for political interests kakati awo bw'amala okubawa Museveni bw'aba yagenda ozigaba Dax Vibes ayinza obutalinnyayo sijja kulimba nange neebuuza ate kati Dax Vibes talina makaaki alina kati wayi anti yagambye bwe oli yabasuubiza nekyeŋŋamba nti ono baba bayingizaamu Museveni omuntu okuwa ekirabo ng'osinze fine naye bw'aba akiyingizaamu Museveni kyenkugambye ekyo kiyinza okukalubaamu okay kansubire the message yatuuse ew'omukulu Bebe Cool era nga wanaaba ennyumba atali wakugifuna then it means alina ofuna engeri gy'asettlingamu that issue kubanga n'oguno omwaka guwedde kitegeeza alina abalala era nabo ababa nga bakafulumya akayimba ako ne Vinka Bebe Cool yagamba mbu ye takimanyi nti nno mu famire ya Bobi Wine mulimu omuntu amanyi okuyimba. Oh my God. Yajovuna ngageza okuyiwalanga. Ne ku list eyo Bebe Cool era n'abaako ku makago. Banzijukira abadde nga yeteekako right? Yeteekako. Nze simanyi luyimba lweyafulumiza mbu. Naye nga yeteekako bulijjo. Ani nze sigigoberera. Oyinza obuteeteekako. Ne Fifa Boys nabo yafulumiza ye. Oba ye kuba. Naye kati akola list. Okay, kakati mvuddeyo eyo mu babebe Cool. Kakati bambi ka sweet spicy kabirungo Diana ka congratulating the Siba olw'okuzaala baby boy despite all of the bintu bye bayitamu
despite the kwewalana bewalana pose be bamanyi mpana okay despite the ebiriwo makati gaabwe abasajja katolabo ono yafuna omwana agamba Spice agamba bwe nabanga naye plan ye mukama jamutegedde yakuzaala baby girl osanga abaana baabwe bayinza developing a relationship and maybe get married someday eranga agamba bambi congratulations Sheba mawulire gali asubira kuzaala ddi and Spice dala asubira kuzaala ddi kasita omusajjawo bamuzadde omusajja bamuzadde wakuzaala muwala amuzaalira omukyala musakyagezaako kugamba azaali naye anaatera okuzaala oba tajja kuzaala anaatera okuzaala kiki atazaala kati kuba kati omusajja alina obbanga asinga ku mukyala emyaka kitegeeza alina ozaalawo myaka ng'eneetaana Okay, naffe tujja bbanga tukulinze anyway. Congratulations Siba once again. Alright. Kakati. Nakabala ngenzale. Okay. Anyway, ngenzeeko mawulire agali heartbreaking. Omukulu Lil Pazzo ali so heartbroken about the news of Irene Ntale getting engaged to his love Vincent Kalibala. Era agali mu nkubo gagamba Lil Pazzo is struggling to accept the news. Kyamenye n'omutima okusinziira ku pulaani enteekateeka ze z'abadde alina eza Irene Ntale. Irene Ntale lwaki okoze ebintu ebyo? Nesokoleke. Irene Ntale manyi kijja mabeka kyajja azaale. Nati bulijjo bali. Kyakubiri. Lil Pazzo mwana muto nnyo kwa ani. Age is just a number baby boy. Ku Irene Ntale anti Irene Ntale ntomuyita Alien Skin. Ndaba amanya gafaanagana muko naye nga Irene Ntale mukulu kwani Alien Skin. Ku Lil Pazzo. Ku Lil Pazzo kati yeye nalowooza. Era mukugamba nti nno ssente Lil Pazzo ng'amaze okukola enkudi concert yaga nti ye omukazi ayagala kulya buli ssente era n'agamba agenda kukola ki agenda ayagala bagende balye cash bagenda ne balya cash ye Ntale ayinza obba yaliko ebyo naye nga yinza okwesanga Lil Pazzo ensonga ze zaalimu ebyomunda bingi nga byawulirira ddala tayagala kukoma kulya cash ayagalira ddala ekintu kino naye Lil Pazzo n'obufumbirwa asiriko olabika ayogera nnyo alabika abeera ayogera buli kaseera Lil Pazzo bambi alika nembulira abeera ayogera era ali part of that boys dormitory nawuliddewo omuntu amugamba nti yali badde ava mu boys dormitory mbu kubanga ina engeri yenga musician ina engeri gyemulabisa by the way he's the only musician Kasoko mwene engeri gyemulabisa ne Bruno K ali mu boys dormitory anti kugamba badi bagamba nani tajigwana mbwe yali badde avaayo wani Bruno ne bamugamba aveeyo okay kubanga babyetinga bikazi bikulu bye bagamba bwako ssente okay ogenda okulya olulala nti n'ebisi gundi okay kakati omukyala Ruth Kalibala yakozeko interview with Patricia Nabakozo ntegedde waba Ghetto Kids yabadde ku interview bambi nga ndowooza akabuuza kale ne katubuulira ku live gye kayise vadda Patricia wani watata Chembowa okay kakati n'atubuulira bambi ku life ye n'agamba nti baayitira ddala mu bingi ne family ye nga akyali muto nga tanaba kujoyininga the crew ye baayitira ddala mu bingi nga basobola n'ossula enjala okusula enjala na maama we taata we ne bato be bambi baayita mu bingi nga ne mu ebyo bye baayitamu lwe lunaku lwatalyerabira olunaku lwe baagolwa mu nju ekiro era ng'agamba Minister of State for Lands Aida Elios Nantaba ndowooza tali kwerabira kubanga nti Nantaba yali arunning ezenju kuba emizigo gyali gije yajja ndowooza mbwe emisana n'agamba maneja we akoleki abagobe era obudde obwo obw'ekiro oda n'ekolebwako
ne bagobwa mu nju era agamba nti olwo olunaku lwataligenda kwerabira mu bulamu bwe obw'ensi eno kuba babagoba ne bagenda ku street. However ekyamuyamba bambi ye talent ye yamuleetera okujoininga the Ghetto Kids. Ono gundi gye yabasanga bamutane Dauda ntano wa Ghetto Kids. Oyo yennyini naye nga nantaba lwaki wakola ebintu ebyo. Omanyi ebiseera ebimu osobola okuyisa obubi omuntu ng'olowooza talina kyali oba talina kyaliba oba tebisobola vaayo kubanga talina wasobola kwogerera okitegeera. Naye ate ogenda okutuuka ebintu by'ensibisi Mukama Katonda ng'amugguliddewo enzigi. Okitegeera kati ne bigenda ku mpewo kuba tebereza nalabako Aida Elios Nantaba nga agenze wa speaker ntamo ng'afukamidde wansi ng'ayagala ssente era ne bamuwa n'afukamira ne wansi. Kanga nawe oyina by'oyitamu naye nga ggwe tofa. Aida Elios Nantaba oyo n'afukamira mayamo ng'ayagala ebintu ebyo ebyokwebuuliza yamufukamiza sebo n'amuwa akasente. Kale kateebereza agoba bali mu nnyumba n'erabuka naye ofukamire. Naye nabulirako ng'agamba oyo omwana lumu Bad Black Maija yamusalako eggambo mbu yajjamu olubuto bwe yalwala ennyawo era nakyo kisuubira okupanga nakyo kyekimu eno bambi kakazi katuuka anyumiza ku story ne kajjukira nga kabeerawo nga kajjukira omukulu Alex oli eyafa oli omwana eyafa Alex kalyoke kagende mu kkoma nako bannange ese uyu mwana akuze kuba nzijukira iyo story yaliwo nga tuli bato nga naye muto. Anyway, today agamba nti today she's grateful that she has been a celebrity for the last 11 years. Koza akulidde omu mbadde nkyewuunyiza naye ngenza okulaba twamakatandika kakyali kana ng'akaabira ddala kitegeeza banyabo kati abalijja maaso eyo tubulanga bagande bagamba kati ayinza otuuka ekiseera kati bashirayimu katugezese nga babeera bamumanyi naye nantabalaki wakola ekintu ekyo kazi kakulu bikibi kikumi mukazi watu yatandika bebi yegera okugira entertainment nga mwana muto abantu gye batamanyi ekyo kyola nga babalira bashiba emyaka gye batalina baani yes aye oli mukulu oli ye gwe wagamba mukulu muwala wammwe n'amooti anyway Okay. Kakati noza kansembyeyo oba n'ekibuuzo abaami lwaki mukola obwenzi bakola obwenzi kuba animals ate era nga mugenda kuswala mugenda kuswalira ddala answer yino because the animal tends to be uncontrollable. It's uncontrollable. The animal. Okay, mugenda kuswala kuba ye musajja munnammwe yaswadde dda newankubadde nga yavudde mu bulamu bw'ensi n'omwami omukama agulamuza ekisa. Waliwo omwami ayitibwa is it Fayasi yabadde ne side chick ng'ayitibwa Hazel that's one the names I guess ne bafuna accident emmotoka kitraka tugambe kya because the truck was up ng'emmotoka eri yengidde wansi ofudde ne side chick bakubidde mukyalawo kati kambuuze omwami wo unafudde naye abadde ne kagundi nze mbadde mmanyi bamusanze tulaba nti mugenda kuswala kale bamusanze mu loogi naye yabadde bafudde yabadde amuwadde lift mukama agulamuze ekisa babadde bavuga babadde bali mwoyo ase mu motoka side chick ng'atudde naye butuuzi mu motoka ng'avuga yabadde amuwadde lift kubanga mbadde manyi babakwatidde mu loogi n'alibadde ng'amati akafa omukkoto tekakola kitekaluluma naye babasanze bavuga mu motoka that's no case kitegeeza gwe bakwatira mu motoka n'omuwala kugambirawo bade muwa lifti ngaani let her walk yavudde waka nga takimanyi nti agenda kutambula abazira kisa babaayo nze tebanyambanga bwentyo bwe mugenda okuswala n'abaana ab'obuwala musajja akusanze ku kkubo oyimiridde mbu lifuti nnyo gukakana ekale mukama wadde kakana ekyo kituukawo kitegeeza era bagenda sigala kati bategedde ku kino ne side ki maybe wabaddewo ebiraga ono businessman afunye omuntu gw'abako lifuti wane tutuwe ku bantu lifuti ndowooza ye bizinensi ye ye business yakuwa abantu lift mugenda kuswala mugenda kuswala
anyway bambi omwoyo emyoyo gyabwe mukama agiramuze kisa anyway nange siyinza kugamba nti babadde mu bwenzi naye era osanga babubaddemu twali bujulizi era tebabubaddemu naye babubaddemu oba babubaddemu obwenzi kyeki adulta anti kyeki kinyonyole kugenda wa muntu mulala ng'olina omuntu getting into engaging into naye bataabwasa mpeta nti oba babawoowe babawase bawasibwe era bamaliza bagamba tino omusajja wange omusajja ayenze naye ligale toli married eri musajja oyo omusajja muleka aba akyanoonya bye naye nga abeera akyanoonya mugenda kuswalira ddala mukomye obwenzi kakati nanyini mukyalo yayinza kuddaawo omusajja mwenzi naye nga by the way ku social media ekibaddeko is omukyala apostinga bbaawe ng'akungubaga abantu bali awo lwaki omupostinga badde mwenzi opostinga lwaki akungubaga okay kakati n'omukyala abasaba bambi mumuleke akungubagire omwami we kubanga era mwami we ate kivaawo bebamanyi okay bye good night.